atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abange obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kola kadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mugwe weewaawo. Nansonyiwa eddoboozi si ddungi bulungi ate nabadde nkyaliddwako ne kasujja naye ng'ali mu kukyaluka weewaawo. Kwe kusalawo engeri wenfunyemu kawulungubanguba okusobola okubeera nga nzija nkole ogwo ogwandeeta ng'omwoyo nga nammwe bwe mukola ekyabaleeta nga emyoyo naddala mu makyusa gano ge tulimu. Nga sinaakubeera nga ntandika ebbaluwa okuva eri muganda waffe Yesu mu bwabulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ muganda waffe, mbadde njagala kubeera nga mpabula eri abasamize abasinga obungi ku nsonga ey'okkuba ebifaananyi ebintu by'abakulu ebibeera biteereddwamu obuyinza bwabwe. Wokera ku makya n'oyanjulira ekintu jjajjaawo oba n'omanya nti ekintu kino kiteereddwamu amaanyi kibeera tekikyali kikyo. Mu ngeri eno obeera toyina kiteeka ku intaneeti na kikuba bifaananyi kukigabana okuggyako nga w'obeera nga tonnaba kubeera ng'okyanjulira jjajjaawo kiryokke, naye w'omala okimwanjulira n'ogamba nti kino kirimu amaanyi toyina kyanjulira. Lwaki? Nti the beast gye baba bagamba ebeera microchip. Microchip eyo nnene naye etudde mu buli computers eziri ku sseŋŋendo eno kubanga babadde bakola computer eno ba vampire. Era microchip eyo gye bayita beast erinnya lyayo bagiyita COVID. So ebiseera ebisinga wookera ku makya n'oteeka ebintu by'abakulu then beast eyo esobola okukikozesa nga advantage okumanipulatinga n'okukola ky'okuteekamu ekizikiza kubanga jjukira buli kintu kyonna energy. Kitegeera buli kintu kyonna energy. So mubeere beegendereza. Tumanyi nti mwagala nnyo bajjajja era muyagala okubeera nga mudisplayinga buli kintu kyonna kye muba mukoze naye wookera ku makya n'oyanjulira abakulu ekintu kibeera kifuuse kyabwe era oba tokyalina lukusa lwonna kubeera nga okyanika mu lujjudde kubanga jjukira bino bigezo buli omu alina okukola ebigezo bye weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti mbalamusizaako era mbalamusiza abawuliriza era abasoma ebbaluwa yange. Abaagalwa yenze muganda wammwe Yesu. Abaagalwa njagala mukimanye nti mwagalwa nnyo nnyini ddala. Okwagala okutaggwaawo okwo okuva eri taata waffe omwagalwa. Abaagalwa buli kiseera bwe kityo bwe kibadde era nga buli kiseera ojja kubeera ng'oyagalwa kubanga kwagala kwa Katonda tekuggwaawo era tekulikyuka era tekukyukanga. Abaagalwa tewaliiwo kintu kyonna ky'osobola kukola kubeera nga kikyusa amazima ago amatukuvu. Abaagalwa nga w'otambulira mu bulamu bwo obw'obuntu ebiseera bingi ozze oyita mu mbeera ey'okubeera nga obuusabuusa okwagala kwa Katonda eri ggwe kubanga mu myaka gyo ng'okyali muto wayita mu bingi era oyise mu bingi ebyo ebyakudeetera okwetimaya era okwetimaya n'okubonerezebwa
n'okubonerezebwa eri abo abaali bakuyinako obuvunaanyizibwa ku lw'okukulaako. Omwagalwa, mu ngeri eno wafuna okubeera nga oyita mu kulabirirwa okweweetaaga ku lw'obulungi bwo. Mu ngeri eno omwagalwa, ebintu ebimu mu bulamu bwo byagenda mu ngeri enkyamu ku lw'ebyo bye wasanga wano mu bulamu bwo obw'olubereberye oba obw'ekito. Abaagalwa, mu ngeri eno mwafuna empulira ey'okulowooza nti temuli bitonde birungi bimala era nga temugwanidde. Mu ngeri eno obulimba obwo ne bubeera nga bwakula era ne bukola emmizi eri ekikula kyammwe mu bulamu bwammwe bwonna bwe muzze mubbulukuka mu bulamu obungi. Abaagalwa, njagala kubayamba okusobola okubeera nga mwejjamu ebyo byonna ebitasaanidde, ebirungo ebyo ebyabateekebwamu, ebyabawandiikibwamu, musobole okubeera nga mujja okufuna okutegeera n'okumanya nti ebyo byonna bye ebyabateerebwamu nti temusaanidde nti bifu. Omwagalwa, buli woozukuka ofuna okutegeera n'okumanya eri okwagala kwa Katonda okutaggwaawo eri ggwe. Omwagalwa, kwagala tayinaako kkomo era tayinaako kakwakkulizo mu ngeri yonna. Katonda ky'abeera atonze kibeera tekikyukakyuka, kibeera kituukiridde. Omwagalwa, yakutonda era ng'ayagala omanye nti ge mazima ago agataggwaawo eri ggwe kennyini. Omwagalwa, mundayo kino kimanyi, mundayo mu buziba bw'ensi ye ey'omunda, era ng'okuzuukukaako kwe kunaatera okubeera nga kukulaakulana, osobole okubeera nga weddiza okutegeera n'okumanya ku butukuvu bwo n'amazima ago agatasobola kubeera nga gakyukakyuka. Omwagalwa, eyo ebeere empulira yo buli kaseera, osobole okubeera ng'oyitira mu bulamu obwo era otegeere era ojagambize mu ssanyu eryo erisukkulumu mu kumanya amazima go agakutuddemu. Omwagalwa, ago ge mazima go agatalikyuka era nga tuyagala tukutegeeze nti oyagalwa nnyo nnyini ddala Katonda. Omwagalwa, weemanye nga Katonda waakumanyi, era manya nti kwe kuyaayaana kwe eri ggwe. Ggwe ne Maamataata Katonda muli mu mbeera etuukiridde buli kadde, etakyukakyukanga era etaliiko kkomo, nga buli kiseera ekulaakulana mu bwessedde obw'okwagala obutudde mu butonzi. Omwagalwa, yeyo empulira ey'ekikula kyo, ekikula ekyo ekitudde mu mbeera ey'obutonzi era nga y'empulira ey'obuzaaliranwa bwo ey'obulamu obutaggwaawo obutalikyuka, era nga ozuukuka okusobola okubeera nga ofuna entegeera eno nti oli kitonde ekitaggwaawo. Omwagalwa, okubeera ng'olina entegeera eyo etuukiridde, ng'olina amagezi ago agatuukiridde, ng'obeera mu bulamu obwo obutuukiridde, kwe kuyaayaana kwa Katonda eri ggwe.
era nga oli kitonde ekyo ekiri bumu wamu ne Katonda, era nga buli kiseera w'obadde omwagalwa tosobola kubeera ng'ozuukuka, tosobola kubeera ng'ozuukuka w'obeera nga obadde teweebase mu bbanga ly'obaddemu. Omwagalwa wasalawo okubeera nga okkiriza okutambulira mu bulamu obutali bwa ddala, ng'ova mu bulamu bwo obwo obw'ekikula kyo eky'eddala ng'ekitonde. Mu ngeri eno ne weerabira amazima go nti oli kitonde ekitukuvu eky'obutonzi. Omwagalwa okwerabiraako tekukyakuweereza, era nga kano ke kaseera okubeera nga okwejjamu. Omwagalwa buli kiseera w'obadde nga tonnaba kubeera ng'obbulukuka mu mubiri omuggya, n'okubeera nga wajja mu bulamu buno bw'olimu olunaku olwaleero, walina okutegeera n'okumanya ku buli kintu kyonna ekyali kigenda okubaawo. Era wajagambiza ku lw'obumu bw'olina ne kwagala, era n'omanya mundaayo nti Katonda akutuddemu. Wali okimanyi omwagalwa? Era nga tusaba weeyongere okubeera nga obeera n'obuvumu, era otegeere nti weewaayo okusobola okubeera nga ojja mu nnyama ey'omwana w'omuntu olunaku olwaleero, okusobola okubeera nga oyambako abaana b'abantu okusobola okubeera nga bafuna okuzuukuka okwawamu. Omwagalwa kino kiriwo eri obulamu bw'abantu olunaku olwaleero nga bayita mu kaseera ak'okubeera nga bazuukuka eri amazima gaabwe, era basobole okubeera nga bejja mu bulumi n'okubonaabona okwe beesuulamu bwe beerabira ekikula kyabwe. Omwagalwa wabbulukuka ng'olina okuyaayaana okwo, nga ova mu nsi ey'ebitalabika osobole okubeera nga ojja mu nsi ey'obulabika, osobole okukola omulimu ogwo, era nga tuyagala tukutegeeze nti ku ebyo byonna by'okola tukussaamu ekitiibwa, era nga tukusaba naawe otandike okubeera nga weewa ekitiibwa, kubanga kwe kuyaayana kwa Katonda eri ggwe, era nga olina okubeera nga owa ekitiibwa ekitonde kye ekyo ekitukuvu ekyo ky'oli. Omwagalwa tukoowoolenga, koowoola bajjajjaabo mbwamayembe amazaddera amalungi, bajjajjaabo mu biti eby'enjawulo, abaagalwa abo abakwetoolodde okusobola okubeera nga babeera abalabirizi eri obulamu bwo, basobole okubeera nga bakuyamba n'okuwambaatira buli w'ofuna okubuusabuusa eri obulamu bwo. Omwagalwa nga we mulina okugereesa ku sseŋŋendo eno nti buli kintu kyonna we kikaluba nga naawe okaluba. Omwagalwa kano ke kaseera k'okubeera nga naawe okalubira mu mbeera osobole okubeera nga weeyongera okulaga amaanyi go, osobole okubeera nga otegeera nti oli w'amaanyi nnyo n'okukirawo, osobole okubeera nga okozesa amaanyi n'amagezi g'omwana w'omuntu okufuna okutegeera n'okumanya n'okutegeera kiki bulamu kye butegeeza mu buntu. Omwagalwa tukusaba tukujjukize nti tobeerangako wekka, nedda. Buli kiseera tubaddewo, buli kiseera bajjajjaawo babaddewo, era bwe bali buli kaseera. Buli w'ofuna akadde okubeera nga osirikako, yogerako naffe,
tukkirize nga okkakkana oyingire mu yeekaalu yo entukuvu ey'omunda. Naye w'obeera ogiyingiramu, yingira nga tolina ky'osuubira. Ekyo kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Kkiriza owanike eri amaanyi ag'okwagala agakakutuddemu, agakulindiridde buli kiseera, nga newankubadde towuliriza oba nga tomanyi kwagala okwo, naye w'onaakuwa obudde kujja kuwambaatira. Omwagalwa, kino kikole, ojja kwesanga nga teweeraliikirira, era ojja kwesanga nga tofuna mbeera yonna ekuteekamu bukoowu. Mu ngeri eno osobole okubeera nga okendeeza akazito konna akakulimu eri obulamu bwo, era osobole okubeera nga okakkanira mu maanyi g'obwakatonda bwo agakutuddemu. Omwagalwa, kino kyetaaga okubeera nga okikola buli lunaku. Obeere bumu wamu ne Katonda wo akutuddemu. Funayo akadde buli kaseera osobole okubeera nga okkakkana weewulize. Osobole okubeera nga weeyongeramu amafuta okuva ku nnamuziga y'obwakatonda bwo obutudde mu mutima gwo. Mu ngeri eno gwe kennyini ojja kuzuula mu nda yo nga okulaakulanya ssenga w'omutima gwo, era otandike okubeera nga otambulira mu ntegeera eyo y'omunda. Eyo enaakuyamba okusobola okubeera nga otuukiriza ebyo by'oyagala okubeera nga otuukiriza ng'oluŋŋamizibwa omwoyo wo. Omwagalwa, oli awo w'oli kubanga bw'otyo we wakiteekateeka okuba. Era buli ky'okola okikola ku lw'amaanyi ago ag'okwagala gakutuddemu, ku lw'obuvumu bw'oyina okusobola okubeera nga ozuukusa n'okusobola okubeera nga oteekawo okuzuukuka kw'omwana w'omuntu, kusobole okubeera nga kukulaakulana n'okubeera nga kutuukirizibwa mu ngeri nga bwe mwakuteekateeka. Ye omwana w'omuntu azuukuka, era nga okoza kinene nnyo mu mulimu guno, era ng'okuzuukuka kw'omwana w'omuntu kukula buli kaseera okusobola okutuuka ku bbendobendo eryo lye muzze mulindirira okumala ebbanga ddene, si mu bulamu buno bwokka naye n'obulamu obw'emabega. Abaagalwa, mu ngeri eno tubasaba muleme kubeeramu na kubuusabuusa, kubanga kyekyo kye kiruubirirwa kyammwe ekyabaleeta mu kaseera kano ke mulimu. Mwenna muli baana ba Kitaffe Katonda, nga tewaliiwo kusosola ku muntu yenna, era nga mwenna muteeka ettaffaali ku nteekateeka eno entukuvu. Omwagalwa, tekyandibaddewo singa temubadde mmwe. Tuyagala tubategeeze nti mwenna mwetaagisibwa mu kubeera nga muteekako ettaffaali ku makyusa agagenda mu maaso, ku nteekateeka entukuvu egenda mu maaso. Omwagalwa, okola ng'abaana b'abantu by'ebintu bye muzze mutambuliramu ng'abantu, okusobola okubeera nga mweyamba n'okusobola okubeera nga mubeera mu bulamu buno obw'ekirooto bwe mwazimba ne mulowooza nti mwawukana naye nga muli kimu. Omwagalwa, kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga mufuna okwegibula kwammwe okw'omunda okw'omwoyo, musobole okubeera nga mweyubula nga muli mu nnyama yammwe, era musobole okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ekiruubirirwa kyammwe ng'abantu, nga mujjukira kiki kye muli mu butuufu bwakyo. Omwagalwa, ekikula kyammwe kye kikula eky'obutonzi,
ekyo ekitudde mu birowoozo ebirowoozo ebyo ebyabateerebwamu era tuyagala tubategeeze nti nga muyita mu birowoozo ekyo kye mwatonda. Omwagalwa, ekyo si kkola era tegubeera mulimu munene, obeera weeyobodde. Osobola okubeera nga otegeera nti buli kintu kyonna kitondebwa mu birowoozo. Omwagalwa, ebirowoozo yeggwe alina olukusa okusobola okubeera nga obirondawo, okusobola okubeera nga obigabana, n'okusobola okubeera nga bibeera bumu ne byebongera wamu n'amaanyi agannamuziga y'okwagala kwo akutuddemu. Mu ngeri eno osobola okubeera nga weenyigira mu kaseera ak'obulamu bwo obw'amaanyi ago agakutuddemu agataggwaawo. Omwagalwa, buli kiseera amaanyi gano gali mu bukkakkamu okusobola okubeera nga gakolagana wamu naawe, obeere nga ofuna essanyu ery'omuyiika, era w'osobole okubeera nga weeyubula mu ngeri eyo ey'obugole gye wajja okusobola okubeera nga ozimba ng'omwoyo. Omwagalwa, kino si kizibu, si kizibu wadde n'omulundi nagumu. Osobola okuzimba obulamu bwo, osobola okubeera nga okola ebyo bye weetaaga ebijja ng'okozesa amaanyi go, era osobola okuyamba abo bakalimagezi bammwe ba scientists ng'okozesa ebirowoozo byo n'entegeera yo ey'ebintu, nabo basobole okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya ebintu nga we biri, era basobole okubeera nga bategeera nti yemmwe bakatonda aba buli kintu kyonna. Omwagalwa, ebirowoozo byammwe buli kiseera byebongera mu kujagambiza kw'obwannaggwana bw'obwa Katonda. Mu ngeri eno abaagalwa, nsaba mukakkane era nsaba mukkirize nti abaana b'abantu bazuukuka, era nga muli mu kikola ekaseera kano. Mweyongere okubeera nga mukkakkanira mu mazima ago, era mutegeere nti muli bitonde eby'amaanyi, era mukozese ebiruubirirwa byammwe eby'amaanyi okusobola okubeera nga muteekawo amakyusa gano aga buli kitonde kyonna ekitudde ku sseŋŋendo eno. Omwagalwa, ekitonde kyammwe kye kitonde ekyo ekituddemu amaanyi ag'obutonzi, era mweyongere okubeera nga mujagambiza mu mazima ago, mweyongere okubeera nga mujagambiza mu ddembe, n'okubeera nga mukakkanira mu mazima ag'obwakatonda bwammwe. Sigadde nze muganda wammwe Yesu mu bwabulamu, amanyikiddwa nga Jesus Christ. Munansonyiwa nga bwe nabagambye eddoboozi ndi muko, munafunafu muko, naye ndi mulamu, ndi w'amaanyi, ndi kitangaala, ndi kwagala, era nange nkuweereza okwagala. Waliwo ensonga jjajjaffe Namuzinda gye yatugambyeko nti abasinga abasamize batukkiriza wansi okusobola okubeera nga tuyambako bakatonda okuzimba gridi
eya wansi. So kino kisobola okutuleeteramu obuzibu mu mayengo gaffe. So naye kyakaseera katono obeera nga ofunye okunafuwa mu bulamu bwo, nsaba okakkanye. Naye mu kino osobola okufunayoko ebbombo n'olweza n'amata, onaabeko n'emmwanyi 9, onaabeko era osabe obuyambi okuva eri bajjajjaffe, okuva eri mama waffe Nakayima ne bajjajja bonna bakola nabo, bakwasizeeko mu kubeera nga tuyita mu kusoomozebwa kuno, ate tukwasizeeko baganda baffe basobole okubeera nga grid eya oba olutuula olw'ensi eyokusatu nawo olweyongera amaanyi, basobole okubeera nga baweebwa akaseera okweyubula nabo bafune ekyo kye bazze baluubirira mu bulamu bwabwe bwonna obw'emabega. Atenderezebwa bagulumizibwe Okitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.